Aboliza bange banange musibye mutyano kansubire nti muli bulungi. Ono agambye atya? Ono agambye bw'ati, Madam Sophie ndi muwala nga nina emyaka 32 era munange sikrise ffe batuzaala abaana 7 naye nga bw'omanyi mu baana bonna nze taata wange yanjagala nnyo okuva mu buto era ekintu kino kyakayanyanga nnyo baganda baffe nga bagamba maama ne taata lwaki taata asinga kwagala nze. Munange sikrise nze nsomedde mu masomero ag'ebbeeyi amalungi ennyo era nga buli kirungi kyonna nkifuna era nga ebiseera ebisinga baganda bange babadde basabanga ebintu awaka naye nga daddi abibamma naye nga nze njogera boogeze daddi n'akimpa. Munange sikrise nga ntuuse mu senior 3 nali nebase mama wange nga taliwo ali mulombe nagenda okulira omuntu ambikula nagamba n'esimu kabwenti nagenda okulaba nga daddi yankomaako daddi nangamba sirika nangamba mwana wange nina ekintu kyenjagala onkolere nambuuza daddi ki nangamba naye onookikola namugamba daddi sola butakikola daddi onjagala nnyo daddi ate nange nkwagala nnyo. Munange daddi yankako omukwano nali ŋŋaanyi naye daddi nangamba mwana wange onvuddemu oyagala ŋŋende ebweru ŋŋende ndetire mama obulwadde. Munange nakkiriza ne daddi mukwano era twegatta ddala ne daddi era bwe namala yaŋŋamba tuyogera era saayogera nasirika era nga daddi yanzijjako embuzi yange. Munange sikrise neyongerera ddala okusoma naye nga ntuuse mu senior 4 daddi yantwala mu kisulo era nga gye nasomera naye nga baganda bange bano basomadde. Daddi munange yagufuula muze. Daddi yanonanga ku ssomero ebiseera ebimu ng'ajja n'alimba ku ssomero nti tulinayo olumbe tulinayo emikolokolo ewaka nanona ku Friday. Munange nga ntuusa mu loogi daddi nankozesa twagendera ddala mu maaso n'omukwano nze ne daddi senior 6 nentuuka n'ogimalako nga tuli mu mukwano. Natuuka ne ngenda ku university. Munange bwe nagenda ku university daddi yaŋŋamba nti kampangisize ennyumba wembanga nsula naye abewaka nabagamba nti ngenda kusula ku hostel era ne mami yakikkiriza. Munange daddi yampangisiza enju era buli kimu n'akisaamu ekyebbeeyi. Munange daddi nga buli lunaku ajja nankozesa mweyo enju. Sibarwise nagwira ddala mu mukwano ogwa ddala nempulira nga njagala taata wange n'obulamu bwange bwonna era munange nasomera mulimu gwa bbeeyi kuba ndi looya era nentuuka ne bantikira bwe bantikira era omukwano gweyongera. Daddi yagula enju ewedde okuzimba kuba daddi wange musajja mugagga nnyo amanyikiddwa nnyo e Uganda era munange nanteramu buli kimu nangulira n'emmotoka era nga omwo nga yakangulira eyo enju yanfunisa olubuto. Nazaala omwana wange asooka nenzaala omwana owokubiri mu taata wange nenzaala n'omwana owokusatu kati saawa zino kalumanyira ali wano. Abewaka baŋŋamba baagala kumanya ani taata w'abaana bange kuba ne maama akimbuuza nnyo ne baganda bange bakimbuuza kuba beebuuza lwaki abaana bonna benzaala bafaanana nnyo taata. Lwaki bafaanana nnyo taata ate nga taata ye taata w'abaana abo. Bannange ensonga zino zinnemeredde bakutte wansi ne waggulu bagamba baagala kumanya ani taata w'abaana bange. Nze sibarwise nze ndi mubulamu obweyagaza nina ennyumba ey'ebbeeyi nina emizigo gy'abapangisa neevuga nkola omulimu gwa bbeeyi abaana bange basomera mu masomero ga bbeeyi naye nga byonna daddi yabinkolera. Bannange mumpe ku magezi nkole ntya? Mbadde nga nzija mbalimba mu taata w'abaana bange ali bweru ne baŋŋamba iyi lwaki simuleeta ne bamulabako tulina ssente lwaki tannyanjula kati naawe wali kalumanywera simanyi kyakkola. Wensabira Madam Sophie abuliza abo banyambe bampe ku magezi nkole ntya? Taata yaŋŋambye saatula ekyama ate nange saagala kwatula kyama kuba mmanyi ebyobugagga byonna biyinza okunfa. Bannange ngenda kola ntya? Abalonzi bange nsubira ebbaluwa y'omukyalo ono bannange mugiwulidde bulungi. Bw'obeera nga yeggwe ng'agwa mukwano ne taatawo n'otuuka n'omuzaalamu abaana 3 ng'ate taata omusajja mufumbo maama wakuzaalira ddala nga yali awaka oyinza kukola otya? Omukwano bagukomye wano bakole batya kuba y'omuwala agambye
ye tasobola kutataata we kuba amwagala okukamala amwagala nnyo ate ab'ekika bakute wansi ne waggulu ddala maama ne baganda bono omuwala bagamba baagala kumanya ani taata w'abaana abo kuba balaba abaana bafaanana nnyo taata waabwe nnyo mu buli kimu kati naawe wali obuzibu anaasanyuka nnyo bannange nga muwadde ku magezi. Make it jealous and nobody fake it. All you do is just pray. Blood spot large up. Fire show representing for BMTV Africa. Live in living colors. Boom it ya.